Bannange kirungi ekyo. Mbadde nsali muyimbi we Uganda okwata akasimu okubire ku DJ Nimrod. Zeni muntu ayinza okuwa opinion nga eri side nda ne wendaba nga ate kino kikoze bulungi. Manya abantu abamu ye bwayogera ekintu kifuuka gospel truth kikyusa. Ndowooza ebigambo bya Nimrod byayogera against Juliana n'abalala abayimbi abateewagira. Bina impact mu industry eno. Nti abayimbi basobola n'okujja ku kivvulu nga tebagenda kuyimba. Najja abeerewo. Kati mu kivvulu kya Juliana yabaddewo, Rema yabaddewo, nalengeddewo abatayi kalero abukolo bo bayimbye nno. Kalo ye yayimbye. Naye abayimbi babadde bangi nnyo backstage nga gyebali nga just bazikula bakulaga kyali waabwe nti weebali. Ekyo kintu kirungi nnyo for the industry era ndowooza spearheading yeetaaga okulaba mu ngeri ey'enjawulo. Ne bw'ogenda ku Facebook pages z'abayimbi jjo ku Friday yabadde Nwagi. Kyendowooza nti kirungi for the industry. Abayimbi bangi nga tasobola kupuulinga crowd. Naye ate we mulaba ne mupiika. Ekyokuyiva nayo bakkiriza mu kintu kyogerwako nnyo kigenda bba kyakabi. Olaba ono gundi apostize. Olaba gundi apostize tumale gagenda. Naye baba n'abannamawulire naffe twalanze. Nakubaka audio ng'omwana akaana katoka nkoze mu challenge nga nkola mention ya Nwagi. Ngenda kukakuwa bwe tuva wano. Ankoketti yalanze. Ati ono zebyo kyasinze okulangira Ankoketti yalanze ne Yasini alanze. Yasini yewa Lutalo. Nenkakasa tugenda ne Lutalo agenda kukikola. Abayimbi abasoko to abayimbi abawerekeddeko Nwagi. Ale tujje tugende mu interviews. Okay. Because I love winning. I tell you, I want to munaze. We don't let your money never come to money. Magana Kaza Yarali. Man, thank you for loving the Ugandan industry. Thank you for loving Abachala. Thank you. We need to go to Nachi. Tamayanga, come in as a Janari. Come in as a Janari. Somebody say, yeah, yeah. Yeah, yeah. When you love, when no one knows you're going to come on next year. Simply. Call it what you want to know. Yeah, 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 yeah. Say, man, see, is it a good love? Oh, my super Chanika, Butanika. All of the cover of Botanica. And it is a mood. She could have looked you. What? okukolera konsati kuba ya Nwagi nagimaze omuntu alona goyagala okukolera konsati
yakolera Jasmine concert naye Jasmine tulina kubanja ye wantwalawo betubanja ka Jasmine tubanjani actually ne Jasmine music amukola Jasmine yetagayo concert yetagayo ka Africa atagisobola asobola ina music omululu nani n'abantu benawulidde nga babayomba n'okuyomba kikune yarudde okukola concert ani nga bali ku Nwagi ye yalwawo ne Jasmine yetagayo ka concert kati amalida bwaba ogwo tulina okubanja weereza akatono ffe tugukole omukazi abadde kyo ketaga message ketagayo concert gwe mama ande nvaako nkole oba yagala ndudde okujjukiza ekinaawe ekyozijukiza Inganga zagenda ofunamu kujjukiza bibyo byenkujjukiza kaba togenda kufunamu lwaki tonvaako bagako presenter wabanga si musanyufu gadi siri musanyufu olabako watali wasanyufu nze ndi musanyufu nvaako era nekyobuuzizza kinene kakati Aunt Rema